omukyala golaba mu katambi oyo naye Kadaama wabula avuddeyo n'agamba nti Kadaama ono baba n'abaana b'ewaka gwe baakaka akaboozi ne bamuzaalamu omwana mbu yali ayagala mbu tatulimba mbu baakwata mukwate mbu teri Muwarabu ayinza kkaka Kadaama akaboozi. Abakadaama baba baagala nabo bakwata baba baagala obbakozesa era baba batuukirira bulungi nnyo ne babasuubiza ssente bakadaama ne bakkiriza wabula ebiva mu ebyo nga bamaze okuba nti bayingira mu kikolwa eky'omukwano bakadaama nga bavayo mu nga bakyusa emboozi nga batandika okugamba nti baba yankwata baba yankosa n'enfuna olubuto. Ebigambo ebyo byogeddwa Kadaama era yoyo golaba mu katambi yagamba nti oli Kadaama yazaala omwana mu baba tebakwata mukwate. Ebyo byagamba mbu ayagala justice yeyagalira yeewaayo yeyagalidde era mu bakadaama abamu babawa ssente okwebaka ne bababa bano. Ensonga z'ono omukazi njagala nzirekere mmwe mu comment section. Muwa ndowooza yammwe ndowooza ki ku mukyalo ono? Kansooke nkutuuseeko vidiyo y'omukyalo ono Kadaama naye Kadaama ogyewulirireko n'oluvannyuma tukomewo wabula nkusaba ka vidiyo kano kampere like bw'oka like nga katambula ne katuka ku buli muntu. Kadaama wuuyo bannange vidiyo ene tulendinze buli wamu nga babuuza simanyi tusaba ku magezi simanyi Kadaama ayagala bwenkanya kakati bakadaama kambabuulire teriyo bwenkanya bwogenda kufuna ng'omwana ozadde wa Muwarabu tebasobola kulekera mwana kumufulumya nsi Saudi Arabia oba Dubai oba ludda wange omwana Muwarabu tekijja kusoboka era omwana oyina kumuleka kuno gwe ne bakutikka ne bakuzaayo baba bakuyambe nga tebakusibye ate mbugamba mbu simanyi Abawarabu baleepinga abaana teriyo Muwarabu aleepinga muntu nga tebamaze kwogerezeganya olaba ne Uganda tekiriyo ne Uganda bakwata abaana baleepinga abaana bamala kubalimbalimba n'amalira kasoda n'amalira ekindazi n'amuwayo ebibiri kwakala n'amukozesa nano Muwarabu bwe kiri. Omuwarabu lwana kuwanga akasente nagamba togamba mama nawe n'osirika n'obutika amatama najja nakwesezezaako nakukurukunyako natuuka woli atandika okusibula ekkanzu bwakwata obusolo nawe bw'osinika omanya ku mazzi. Bino bibagamba mbu ati simanyi famire yonna yagenze wabweru simanyi ate omusajja n'akomawo n'ankozesa kiba kitegeeza bulijjo muba mwogera naye ng'omusajja yabula fikisi wakufikisingira yabulwa wae nga bamama bwe bali abantu bonna bwe bali kwama n'abulwa obudde kati bwalaba famire efulumye kati ye chance jakosa n'akomawo waka nasobola okwebakako n'akukozesa naye nga bujjo mbadde mwogerezeganya teriyo Muwarabu agwira muntu nga nkoko taliyo. Kakati ono omwana talina bwenkanya bwagenda kufuna omwana balina okumumujjako kubanga omwana wa Muwarabu si wa muddugavu singa omwana abadde muddugavu awo twalirwanye nnyo afuna obwenkanya omwana wa mutwale Uganda naye omwana wa Muwarabu alina kumuleka kuno akola obuddu. Tubabuulira temuwulira bale tubuulidde abakyala ba Kadaama nze nabikoowano bikoowa kati mbeera mukamulire nesirikira teriyo Muwarabu akwata Kadaama nga tebamaze kwogerezeganya bamala kwogerezeganya babeeyagalira bagadde bimala kwoza muzigo basooka bajja ku social media batandika otuleekaanira naye nga teriyo Muwarabu akwata Kadaama nedda ne Uganda tekiriyo n'abakwata abaana bamala kubalimbalimba kana mu bala abalimbalimba nga ne mukiza n'obusente n'obuswiti n'obuki kyekyo bigenda okufeesinga kati Kadaama akigumire bamujjako omwana bamutiki kyekyo tewali kirala. Now ono y'omukyala mumuwulidde bulungi nnyo yagamba nti teri Kadaama gwe bakaka kaboozi teri Kadaama baba gwakwata mbu n'abaana abato be bakwata eno kaŋŋambe nti eno Uganda era omuntu amala mulimbalimba n'amukkirizisa okugenda mu kikolwa n'omuntu oyo. So mu bakadaama mubalekerawo okulimba abantu nti baba yankutte omwana yankutte biki mu byonna bya bulimba bya bufere. Naye nze okusinzira ku nze ngamba nti bw'oba toli bubi weebaze Katonda nti toli bubi eriyo banno nga mukola omulimu gwe gumu naye nga n'otulo tebatufuna. Si buli mukazi nti aba ayagala okumukozesa. Si buli mukazi gw'olaba eyo Kadaama
bayagala okwebaka abakanawo bababa nedda ssebo. Newankubadde eriyo abamu abakolangawo naye si buli Kadaama nti aba ayagala okugenda mu kikolwa ne baba. Ekyo oli mukyamu. Tokimanyi bulungi nnyo nti bababa bano baba balina abakazi ewaka. Kizibu nnyo baba okuba nti Kadaama agenda mu maka ga baba nga baba talinawo mukazi. So Kadaama tayinza kuba na feeling eri musajja ng'omusajja yakimanyi nti alina omukazi. Ate n'embeera bamama bano gye bateekawo ebeera deedire nnyo. Kizibu nnyo Kadaama okuba nti alina feeling za baba. Era baba amusendasenda busenzisenzi olumu kuba kumukaka bukasi. Bino si byogera nti mpolereza Kadaama yenna, no. Naye bino mbyogera okusinziira ku mbeera gye bakoleramu. Njagala nkubuulire nti bakadaama bano bakolera mu mbeera esinga okubeera ey'entiisa. Bakolerera mu kutya, bakolera mu kuboggolerwa, bakolera mu kutiisibwatiisibwa, bakolera mu kutuntuzibwa. So, kizibu nnyo okugamba nti Kadaama ayagala, newankubadde eriyo abaagala. Njagala munfune bulungi, saagala mugambe nti bakadaama bonna baba tebaagala. Eriyo baba baagala. Era tuwulidde vidiyo nnyingi Kadaama n'ajja neeyogera n'agamba bannange, baba ze nabadde njagala era yagenze nangira nze nga nange mpulira tubiwulira babyogera. Naye si buli omuntu yakola ki? Yagendera kweza ensonga. Abakyala abasinga oba abawala abasinga obungi abagenda eyo baba ku mulamwa. Mission kukola ssente. Mission kufuna ssente, si mission basajja. Kuba bakimanyi, outcomes bazimanyi. Nti ojja kwebaka ne baba, outcomes zijja kuba za lubuto, kufa na kusibwa. Okitegeera ekintu ekyo. So, mukyala munnamu ono byayogedde, nze nganze omuntu, mbalesse mu mujajinge, mbalesse muwe endowooza yammwe ku bigambo bye. Mbalesse muwe endowooza yammwe ku bigambo bye. Okusinziira nga ye we mumuwulidde. Ebigambo bye kuba naye Kadaama ali mu mawanga g'Abawalabu. Naye tomanya yayinza okuba nga ali bulungi, ayinza okuba nga talina buzibu, ayinza okuba nga gyali tebamukakangako tebamugambako kintu kyonna. Oba ayinza okuba nga ye bamugambako n'agaana. Naye era wali abalala abagaana, si buli omuntu akkiriza okumwebakako nedda. Bangi bagaana, bangi tebakkiriza. So kamba ensonga z'omukyalo ono kanzibalekere ko okugamba omusango guno ngututte mu bantu mu mujajinge nga mmwe according to your experience mu biyumba. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli nebaza nesekwebaza mwenna abatugoberera, mwenna abangoberera mbebaza nesekwebaza yenna mwebale kuba nti ate mugoberera si Omaiko Uganda. Nkubiriza gwe wena tanaba kuba nti ate otweyongako atanaba kusubscribinga. Nyiga akapesa ka subscribe awo ate then omale onyige mu kigalo. Video jiweka like. Nti bulu likinga video etambula netuka ku buli muntu. Buli muntu nabanga asobola okuba nti alaba information eno. So nawe subscribinze bw'oba nti akadako kataddeko buli video gye tuteekayo gw'osooka okugiraba. Gye tuteekayo gw'osooka okugiraba. Nenga mwenna mbebaza nesekwebaza mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mungoberera era nga munfollowinga. Mwa batufuula kye tuli, mwa banfudde ekyendi. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankuumire, mubeere bulungi, mwekuume, mweraba.